Ku ssaawa 5 nga kuyiseeko eddakiika ntono Ssaabawandiisi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM Richard TODWONG atuuse ku Bulange nga yaniriziddwa Minisita w'amawulire Mmengo Israel Kazibwe Kitooke. Ono amutuute mu yafeesi ya Katikkiro era beesozze akafuba akatakkiriziddwamu bannamawulire nga kakulungudde essaawa ng'emu n'ekitundu. Oluvannyuma bafulumye ne boogerako naffe. Katikkiro Mayiga waategeereza nti Ssaabawandiisi wa NRM Richard TODWONG amukyaliddeko okumwanjulira emirimu n'enteekateeka ze balina. Honorable TODWONG tumanyiganye kumala ebbanga ggwanvu naye kyokka kasookedde ajja mu ntebe eno gy'alimu tubadde tetusisinkananga. Kale mbadde njagala okumuyozaayoza n'okumwagaliza emirimu gitambule bulungi. Naye tufunye n'omukisa okugera ku nsonga ndala nnyingi naddala ezikwata ku kubangula abavubuka bayiga emirimu. Ndooza mwandabako nga ngenzeyo ne Masaka kutongoza ekifo we babangulira abavubuka. Nagenda n'aba State House. Kaakati twogedde ne ku nteekateeka endala ze tulina naddala ez'okulwanyisa obwavu. Mwe bannamawulire mumanyi bulungi kaweefube gwe tuliko wamwanyi terimba. Njagala nnyo gavumenti etuwagire kubanga kaweefube oyo w'okulwanyisa obwavu ayamba abantu bonna awatali kusosola. Tubyogeddeko, twogedde ku byobulamu, twogedde ne ku nteekateeka endala ze tulina naddala ez'okulwanyisa obwavu. Katikkiro ategeezezza nti kikulu ddala abakulembeze ku mitendera gyonna okusisinkana ne boogera ku nsonga ez'enjawulo eziruma abantu. Maama Nnaabagereka ogenda okukyalira President. Nnaabagereka mukulembeze ye Nnaabagereka. Ate ne President ye President wa Uganda. Kikulu nnyo abakulembeze okusisinkana. Omuganda agamba nti emboozi endagirize egwana bayomba. Bwe wabaawo ekizibu bwe musisinkana kivaawo. Naye ate abakulembeze tebasisinkana kwogera ku bizibu byokka. Abakulembeze basisinkana okuwaŋŋana amagezi. Mbabuulidde wali mu Lungereza nti Ssaabawandiisi abadde ambuulira ebibalo bye bakuŋŋaanyizza ku kawuka ka siriimu engeri gye katambula naddala mu Buganda. Ebibalo ebyo njagala nnyo okubyetegereza ndabe kaweefube gwe tuliko Kabaka ng'alwanyisa Mukenenya atuuseewa. N'olwekyo bwe tusisinkana empuliziganya yeeyongera n'okuwanyisiganya ebirowoozo okuwaŋŋana amagezi. Bwe wabaawo ebizibu byonna nabyo biba bisobola okumalibwawo kasita abantu batuula ne bawuliziganya. Ssaabawandiisi wa NRM Richard TODWONG agamba baakwongera okukolagana n'Obwakabaka mu nteekateeka ezijja abantu mu bwavu. We are concerned about the population increase in the center, and that is why we are working and designing a program with the kingdom to see how best we can cooperate in areas of fighting poverty, because as people settle, definitely poverty, crimes and many other social problems also come with such. TODWONG asinzidde wano n'ategeeza nga gavumenti weeri mu nteeseganya okulaba ng'ebitundu babiwa federo. You know, we are implementing decentralization system, and even government is discussing how to improve decentralization in areas of sectors that can be brought together in a sub-region or in a particular area. So these are discussions that are still going on, which will be culminated into the administrative structures that we would like to undertake. Bano era boogedde ku kwongera okukolera awamu mu kutumbula ebyobulamu. Enteekateeka ya mmwanyi terimba n'engeri endala nnyingi ezigendereddwamu okukyusa embeera z'abantu. Nze Andrew Sebbira.